Nambuza can you eat it? Nemugamba ino koba sobola okulya era omwana asanyusa nnyo nayita banne bonna nga bebeddira ekkobe ne bajja ne bayika wano ku mmeeza ne bakikwatako ne basanyuka nnyo ne bagamba bannange kisaakaate ekkobe lino beewuunyisa ne batebalirabanga kuba badde bakiyita kiyinja ne bagamba lino kkobe Uganda Revenue Authority eyanziza nnyo omukisa gw'emwatuwa okuwugirako n'abaana abato nga mu nsonga enkulu bwe tuzimbira munnayuganda anaabaako ettaffaali lya ssako mu ggwanga ly'e Uganda ensonga ey'omusolo nkulu nnyo so tuteeseteese mu programs nnyingi mu bye basoma mu ssomero ku A-level, O-level n'abato eno mu primary nga tubazimbira ensonga y'omusolo mu ebyo bye basoma. The effectiveness of communication. Abantu bategeera message. Abantu baleme kulowooza nti omusolo kibonerezo. Buvunaanyizibwa. Naye kagamba bw'obawulira mu Luswayiri bajja kugamba era batubuzaabuza. Omukulu Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga engalo ezo twagala okwaniriza Mayor Kasangati Town Council His Worship Tom Muwonge sebo tusanyuse nnyo okulaba Kamange Katikkiro era mu bagenyi bo ab'enjawulo tulinamu atukulira mu kitongole kya URA sebo w'ekitiibwa Katikkiro omugenyi omukulu Maama Nabagereka
maama Nnalinnya Lubuga ne tugattako abazadde. Tibannanga abazadde mwebale nnyo, mwebalire ddala abaasobola okuwaayo abaana ne mwesiga maama Nabagereka, ate naffe ne mutwesiga nti bwe muleese abaana banaabeerawo okutuusa olwaleero. Bwe munaaba mutuuseeko eyo mubabuuze ebiku byabalumye, security eyabadde etya, ettaala zaabadde zaaka, bingi mu bibabuuze ku ebyo ebyegasse ku bye basomye wano. Newandibadde byonna tetunnabiraba naye ebimu mubirabyeko. Ffenno mu kusanyuka okufaanana bwe kutyo ate tuyizeemu kinene. Tuyigidde ddala era tusuubira ndowooza buli kisaakaate gye kigenze bonna balina kye bayize. Abagunjuzi tebagunjudde baana bokka, kubanga bwe baatuuka wano n'abasomesa baffe nabo baabeegattako, ekitegeeza nti bano abaana kye bagenda nakyo ate ffe tukisigazza. Gwe ate abasomesa abasigaddewo kiki ekinaabagaana okubeera nga ate n'abanajja ng'abo tebali mu kisaakaate era bye basomesezza bano bajja kubibabuulira. Tusanyukidde nnyo abavujjirizi aba MTN, ebimu bagenda kubitulekera wano ebibadde bikola ku baana bano, tubeebaza. Bannange nate ne twewuunya. Twebaza ab'omusolo. Embeera omukulu akulira ekitongole ky'omusolo tuli naye wano, naye embeera yakyuka era sebo twagala okwanjulira olulimi luno bw'obanga oluwulira lwenjogereramu nti tewakyali adduka kubanga muzzemu ab'omusolo, wabula asembera busembezi kubagamba tibibadde bwe biti ne bwe biti. Twebaza nnyo, weebale nnyo engeri gy'okuttemu ate engeri yaffe ey'okuwa omusolo. N'ogijja mu kulowooza nti tudduke baba tutwala, n'ogizza mu kufuuka obuvunaanyizibwa bwaffe ng'obw'amaka gaffe bwe buli. Abakulu ba ministers, aba mu office ya Katikkiro, abakulu ba members ba parliament, our hosts, omwami n'omukyala Mukalaza, the different officials from the Kingdom of Buganda, abazadde, Ekisaakaate, the youth who have been here for training, distinguished guests, the members of the media, ladies and gentlemen. The different initiatives that we are doing, Uganda Revenue Authority, which will give us all an opportunity, even when we are not registered taxpayers, but to contribute towards national development. One of the initiatives which we have put in place is a technology called IFRIS. IFRIS in full is electronic fiscal receipting and invoicing system, and it gives every Ugandan and every consumer who buys anything that is vatable, it gives you an opportunity to ask for an e-receipt. So distinguished guests, the next time you visit any supermarket, any hardware shop, any hotel, when you have been given a service or a product, please ask for your e-receipt. It is very important in two ways. It will ensure
that money that you have paid has been acknowledged and it will pay the right share of tax will go to government. But number two, if you're a registered taxpayer, that VAT component of 18% goes to your tax credit. So if you're going to file a return at the end of the month declaring your sales, you will net off that 18% of your purchases. And even if you're not going to utilize it as your tax credit, you can directly ask for a refund. Nolwekyo fenna abantu abalina opportunity y'okufuna service eriko VAT, let's insist on asking tusabenga e-receipt yaffe etuyambe okuzimba eggwanga nga buli muntu yenna asasula the right tax on VAT. Ekirala owekitiibwa innovation endala gye tukoze is to try and interpret and simplify our tax education, and we have already translated on our web portal. Everything there is translated into the vernacular languages and other international languages. Kati yena ayagala kutegeera ebyomusolo wagenda ku portal yaffe eya www.ura.go.ug ogendako, you can select olulumi Oluganda and you read everything about taxation in your vernacular. So I would like again to take this opportunity to thank the directors of Homes Daring for being great friends and partners in this effort of national building, one as very compliant taxpayers, but also for hosting our football team for many years in this very pitch to develop that talent. I want to thank Ekisaakaate, our youth, for the great time that you've given to our staff who have been here training with you. They've told me that you have been a very brilliant and interactive group, and we appreciate you. It is our prayer that the knowledge that you have acquired here during this time of training will be of great value to you as individuals, but will also be of great value to our nation and the communities we live in. Allow me to extend once again my heartfelt thanks to the Nabagereka Development Foundation for organizing this. Nalinya Lubuga, ba minister okuva Mengo n'okuva mu government eya wakati, abavujjirizi mwenna, abalangira n'abambejja, bakatukyaza aba Homes Daring Schools, Ekisaakaate, basebo ne bannyabo, naffe twagala okugatta eddoboozi kuli abalala okubaaniriza mu kifo kino. Abayimiridde mu maaso gammwe ye ttiimu evudde mu Finance Trust Bank. Erinnya lyange yenze Tatu Namiiro, nga ndi Regional Manager ow'ekitundu ekya Central wano we tuli. Natambudde ne bannange management team okuva mu banka. Ku mukono gwange ogwa ddyo ye mukyala Maureen Mbirire, ku mukono ogwa kkono ye mukyala Christine Mebo Namiiro. Charles Peter Mayega n'omukyala Her Royal Highness Maama Nabagereka, Maama Nalinya Lubuga, abakungu n'ab'ebitiibwa mu gavumenti ya Buganda, abalangira n'abambejja, the Commissioner General URA, members of Parliament, local government representatives, partners to the Nabagereka Development Foundation, Mr. Mukalezi, our host,
owner of Homestalin, the parents of the Ekisaakaate, abagunjuzi or facilitators of the Ekisaakaate, Ekisaakaate, ladies and gentlemen, all protocol observed. Nsaba muzikiriza okwogera mu Luzungu. It's a privilege and an honor for MTN to be here and to be part of these celebrations. As we stand here on the brink of the closing ceremony, we're reminded of this event last year when we were at Bulange. And at that time, we were honored to be part of the Ekisaakaate, Nabagereka, and we made a commitment that we will continue being a part of it. So for us, it's a privilege and an honor to be here again, and we will continue being here. So, as we stand on the brink of the closing ceremony of the 17th Ekisaakaate Nabagereka, our hearts are filled with gratitude. This moment is not just an end, but a reflection of the journey we've embarked upon together with the Nabagereka Development Foundation. The partnership between MTN, Mobile Money, or MTN in general, and the Nabagereka Foundation has not only been a collaboration, it's been a shared commitment to creating positive change and empowering the wonderful communities of Uganda, hinging on our culture. Mama Nabagereka, tuli ready. Abana next Ekisaakaate bave wano nga bamanyi nti omuyembe guli osokola mu cough syrup nti aka cypress ke tulaba wano mabega wa Christmas tree osokola mu eddagala lya ssenyiga omukambwe n'ebirala. So as I conclude, I appreciate the Oweekitiibwa Katikkir's government for accepting to work with the National Drug Authority in a bid to promote good health among the people of Uganda and Uganda at large. I conclude by thanking the Nabagereka for inviting me and give me a chance to address you. I wish His Majesty the Kabaka and the Nabagereka a very good health and prosperous new year. Thank you for listening to me. Ssaabasajja Kabaka Awangale, for God and my country, Dr. Medard Bitekerezo, Chairman, National Drug Authority. Wamatuulire
waliwo baminisita ab'enjawulo naye nga tulinawo minisita, waliwo aba board of trustees. Ba board of trustees kambasabe bayimukeko bawuubireko abakulu bano, Weekitiibwa Katende atudde emabega awo, waliwo n'Oweekitiibwa Maria Kiwanuka naye atudde awo. Tulinawo aba governance board, tulinawo n'abagenyi maama be yayise, kansabe nabo bayimukeko tubalabeko. Omukyala Miriam Kavuma, omukyala Miriam Kavuma, omwami Peter Kavuma, omukyala Joanita Babumba, omukyala Irene Mutumba, omukyala Yogi Birigwa. Tulabye abaana bano nga bayolesa ebintu ebyenjawulo. Buli kisaakaate kibeerako omulamwa, ng'omulamwa gw'ekisaakaate kino kibadde okufuulabinira obuntu bulamu, in pursuit of obuntu bulamu. Bwe tuba nga tulonda omulamwa ekisaakaate gwe kinaabeerako, tulina ebintu bye twetegereza ne tugamba ki ekikulu kye twagala okukwatako. Mu nsi gye tulimu tulabye nga waliwo bingi ebitabuka. Omukulu omu yabadde ayogera wano n'ayogera nti bwe tulabaayo ba URA tudduka misinde. Lwaki tudduka emisinde? Osanga nga tulina bye tutidde kye bagenda okuzumbula, naye nga twebaza nti bwe tuba nga tutudde mu kisaakaate kino tugenda ne tulondayo omulamwa ne tugezaako okulaba biki bye tugenda okukola ebikwatagana ku baana bano okusobola okubagunjula basobole okulaba nga balina kye bajja mu biseera bino. Nga bwe banjudde kino ekyo kisaakaate kyaffe ky'omulundi ogw'17. N'abantu abambuuza nti mu kisaakaate abaana mubasomesa bya nnono byokka, ntugamba eby'ennono bikulu naye tulina n'ebintu ebirala bye tukwatako okusobozesa abaana bano okuba nga bavaamu. Bwe tubadde wano tulabye ng'abamu ku bavujjirizi ng'aba MTN babasomeseza ekya kompyuta ne babasomesa okukodinga, nga tulaba nti ebintu ebyo bikulu bibayamba mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Naye nzikiriza ssebo omugenyi waffe njogereko wano, nagenda n'ekyaza abagenyi ne bajja baava Bulaaya ebyo. Abaana olwatuuka awaka kasita batuuka bo banoonya network oba weeri, waliwo atugambye nti waliwo high speed. Bwe yagiraba kiyasooka okunsaba password eriki ne muwa password. N'asanyuka. Bw'omuwa password ogenda okulaba tava mu kisenge. Naye munnange tuba tuli awo ndooza yakaye yagwamu. Yakabwagwamu ne password n'esirika. Omwana n'afubutukayo ki ekibaddewo profi ki ekibaddewo. Network teriiko. Wano mu kisaakaate kye tubadde tusomesa abaana nti tubayigiriza okuba nti yadde bakwata ku bya kompyuta naye ate babikwata n'obuvunaanyizibwa. Ne bategeera nti sisigala ku kompyuta yokka nenna n'emirimu emirala gye nnina okukola. Nina okugendako mu lusuku nga bwe twali wali n'okulaba nga nzannya ku mizannyo emirala. Kirala kye tulabye nti mu nsi eno gye tulimu tulabye aba NDA wano nga boogera batulaga obulungi bw'eddagala, naye ate nga tumanyi tetuyinza kuteeka mutwe ne tubanya nti tewali biragalalagala bitawaanya baana. Bwe babeera mu kisaakaate tubannyonnyola nti bayiga okuba nga bavunaanyizibwa, ne baba nga balaba nti oli waaba nga ali mu byo ebiragalagala bakitegeera nti ekyo kijja kuba nga kisobya obulamu bwabwe. Bwe tubadde wano twogedde ku ky'okuwa omusolo. Otandika abaana bano bato ne bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe nti bwenkula omusolo guno bwe gusobozesa enguudo zino okubeera wano, naye kimuwa ekyo ekyokuba nti akula ng'ategedde kiki ekitegeeza okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa, okuba nti olina ky'okola n'oba ng'olina ky'ojjamu. Bwe tukwatagana ne finance trust abadde batusomesa ku by'ensimbi, omwana n'ategeera nti bwe mbeera n'essente zange nzikolamu ki kyennyinza okukola okuba nti nsobola okuvaamu n'enkulaakulana. So twebaza nti ekisaakaate mu myaka egigenze gy'oyongera tulina bye tugenda nga tugattamu nga tulaba ekyo ekyetaagisa okusobola okukuza omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Bwe tuba tutwala ekisaakaate tubeerako ensomesa gye tukozesa. Mu kisaakaate kino nga bwe mulabye akazannyo kano akasembyeyo, tulina ebintu bye tubadde tugezaako okusomesa. Waliwo abantu be twakoraga nabo ne batuyigiriza omusomo guno nga bagamba nti observation, speech, actions. Observation kwe kwetegereza, enjogera n'ebikolwa. Bagamba nti omwana okusinga yeetegereza nnyo biki by'okola
n'okusinga biki by'oyogera. So abaana bano era nga wano nkubira omulanga eri abazadde bwe bajja mu kisaakaate tubagamba beetegereze. So omuzadde bw'omugamba nti tokola kino ng'ate gw'okikola asinga kwetegereza ekyo ky'okola. So observation nkulu, abaana abo ne baba nga balaba ki ng'obawadde ekyokirabirako ekirungi. Ate ebigambo kabadde ng'akazannyo wano nga tulaba abaana bagamba omuyita embwa n'omuyita embuzi ye embuzi eno. Jjukira nti omwana oyo ebigambo by'oyogera naye birina kye bimukwatako. Gwe muzadde we bw'oyogera ebigambo ebyo oba oli musomesa oba oli ani kirina kye kimukosa. So kikulu nti bwe tuba nga tukwatagana abaana bano tubeere nga twetegereza biki bye tukola, bigambo ki bye twogera nabo, nana bikolwa ki bye tukola nabo. So twagala okwebaza nti okutuusa ekisaakaate kino tetusobola kukikola ffekka. Twebaza abavugiriza ab'enjawulo abatukwatiddeko. Baboogeddeko wano naye munzikirize nziremu mboogere. Twebaza ab'essomero lino, omwami Mukalazi Kizito n'omukyala Ssebo ne boodi yonna abasomesa bonna twagala okubeebaza. Embuga gye mutuwadde neeba ng'esobodde okwaniriza abaana baffe obulungi ne baba nga beegazaanya ne basobola okuba nga bazannyira wano. Era twagala okukubira omulanga abazadde nti essomero mulirabye, so bannaffe musobole okujja okubeeyungako. Omugenyi waffe omukulu nsaba ompa omukisa guno namuse ku bantu ba Ssaabasajja bonna abali wano abazze mu kisaakaate, ate neeyambise n'omukisa gwe gumu okubakulisa omwaka ogwayita, ate mbaagalize ne guno omujja. Njagala neeyunge ku balala bonna aboogedde. Nebaze Maama Sylvia Najinda olw'okwolesebwa kuno okw'okugunjula eggwanga etto okuyita mu kisaakaate kati emyaka 17 bweddu. Nenyumiriza nti ku mulundi guno Ssaabasajja yasiima neeyunge ku kisaakaate kya Maama Nabagereka ekye-17 nga nze minisita we ow'ebyenkulaakulana y'abantu ate era nga ntwaliramu ne woofiisi eya maama. Neeyanze nnyo okuba nti ndi mu kiti ekyo. Omuganda agamba nti mwana mugimu ava ku ngozi. Ekyo kitegeeza nti omuntu atugasa abeera yagunjulwa bulungi okuviira ddala mu buto. Ekisaakaate ky'omulundi guno kyesigamiziddwa nnyo ku kulafuubanira obuntu bulamu mu baana baffe, okubasobozesa okwaŋŋanga ensi mwe bagenda okubeera. Ebiseera ebisinga abaana bano babeera ku masomero
oluusi eka babeerayo naye nga balina abayambi baffe. Ffe ng'abazadde tufuna akaseera katono okubatendeka mu ebyo byonna ebyetaagisa omwana okuwangula ensi eno. Ate bingi ku byo tebisomesebwa mu masomero. Omwana yenna bwe yeenyigira mu kisaakaate afuna emiganyulo mingi. Ayiga okukola emirimu egikolebwa abaana egya bulijjo. Ayiga empisa ez'omu bantu. Ayiga okukola emikwano. Ayiga okukolagana n'abantu. Ayiga okumanya ekituufu ekiba kisaanidde okukolebwa mu kiseera ekituufu. Afuuka muvumu. So nno ayiga nti n'okuwummulako nakyo kikulu. Bino bye bimu ku ebyo abateesiteesi mwe bayise okutendeka abaana okusobola okuggyayo ennyingo z'empisa ez'obuntu bulamu, omuli okwewaayo, omuli okubeera ab'amazima, omuli okufa ku munno, okwemanyiiza bulungi bwansi, okuyiga okweyimirizaawo n'otalinda kukolera, okuyiga obuvunaanyizibwa, okubeera abeerufu, okubeera abeesimbu, okutegeera emiganyulo gy'obukulembeze, okubeera omuntu omugunjufu, okuyiga okwetoowaza, okuba abayonjo, okuyiga okuba abenkanya. Omuntu yenna asoosowaza ennyingo zino waggulu mu byakola nkakasa nti talemererwa nsi. Era mwe bazadde b'abaana abalina we mutuuse nkakasa nti ennyingo zino nammwe zibayambye wadde nga temwayita mu kisaakaate. N'olwekyo tusaana okussa ekimu ku nsonga y'empisa zino wamu n'okuzikwasisa abaana nga bakyali bato. Anti Omuganda agamba nti omugogo guwanirirwa ettooke likyali tto. Ettooke liba likyali tto, omugogo nga gwewese lwe baguwanirira. Ate olulala n'agamba nti akaakyama amamera olukagolola nga kamenyeka. Nsaba abazadde abali wano n'abatali wano naye nga babadde bagoberera ebitambudde mu kisaakaate 2024 okufissa akadde mu nteekateeka zammwe ez'emirimu, mulondoole abaana baffe bye bakola, naddala okwekkaanya ebyo bye bayize mu kisaakaate nga babissa mu nkola. Bassebo ne bannyabo omukisa gujjira yeetegese. Abaana tebasobola kuvaamu okuggyako ffe bazadde baabwe nga tufaayo okulaba nti ennyingo zino zonna ez'obuntu bulamu ezibasomeseddwa bazissa mu nkola. Togamba nti naamuzaayo mu 2025. Okumukomyawo si kibi, naye twagala omukomyewo nga ayongedde okuzimbibwa mu mpisa ez'obuntu bulamu, kubanga zijja mugasa. Era temulowooza nti Katonda ajja bbawa emikisa mu baana bammwe mwe nga temutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe obw'ekizadde, ng'ate obuvunaanyizibwa obukulu kwe kugunjula abaana. The Kabaka and Nabagereka are interested in nurturing children into responsible citizens. We're all interested in nurturing children into responsible citizens. This Royal Mentorship Camp
is therefore aimed at shaping the character of youngsters, and the sessions they undergo are premised on traditional, centuries-old values: honesty, empathy, civic engagement, self-reliance, transparency, integrity, humility, among others. If these values are not prioritized and inculcated in our children from an early stage, we risk having future generations without souls. A generation of citizens without souls will not lead the kingdom and the country to greatness. These values shape children in focused and hard-working adults, which we expect those values to contribute to the rediscovery of the elements that made the kingdom great, the elements for which Uganda was described as the Pearl of Africa. Ngamaliriza munegatteko twebaze maama Nabagereka obutassa mukono mu kugunjula omwana w'eggwanga ow'enkya ate ow'ensa. Eggwanga lyetaaga abantu abalimu ensa, era abazadde temukkiririza ddala baana bammwe kugamba nti Uganda bwetyo. Mubiwulira nnyo ennaku zino, kubanga abantu abataliimu nsa bangi. Tujja kukirwanyisa maama nga bw'atukulembedde. Nebaza abateesiteesi abeenyigidde mu kugunjula abaana mu kisaakaate kino. Bateekwa kubanga bantu balungi nnyo abagunjuza. Oweekitiibwa Nakata atugambye nti abaana abamu bajja omumwa guli mu nnyindo, kati mubalaba basanyufu. Nange najja ne mbalaba nga basanyufu. Mulabye amazina ge bazina wano, bangi bagayigidde wano mu wiiki 2 ne babakozesa ebintu bino byonna. Abagunjuzi tubeebaze nnyo. Nebaza abavujjirizi bonna abatwegasseeko, abatwanjuddwa, oba ŋŋambe ntya, mweyamba mwekka, kubanga abanaawo omusolo bwe bataabiige ne balwanyisa eby'omusolo, abamabanka abaaki, banka zinaakula zitya nga abaana tebafunye buvunaanyizibwa. Awo nno abavujjirizi mubeebaze naye beeyambe bokka. Nebaza bannannyini Homesdalen Schools olw'okutusenza na byonna bye bakoze okulaba ng'enteekateeka y'ekisaakaate etambula bulungi. Nebaza mwami Mukalazi ne badirekita abalala olw'okweyama okuvujjirira ekisaakaate mu myaka egijja, ate n'ensawo ya Kabaka ebyenjigiriza. Mbebaza amakulu ga Ssaabasajja Kabaka, mwebale nnyo, mwebalire ddala, n'ebirabo bye muwadde Nabagereka. Aba Homesdalen babbuddemu Nabagereka Najjinda ekizimbe kiri awo, kirina we kiri. Bw'olaba bakwebaza ng'omanya nti luweze. Nebaza abaana. Bwe najja wano abaana bandaga omwana oyo y'omu ku bawangudde Norbert Mugenyi, n'omwana omulala ow'Emmwanyi n'abalala, n'abaana bafumba emigaati. Abaana bandiisa n'omugaati. Oba yalizaawo edda ono? Bandaga bafumba emigaati, nagamba gulye kaakati. Nange nemba mugonvu n'engulya, ate ne gumpoomera. Nebaza abaana okwewaayo okuyiga. Ndowooza zaawedde eyandiisa omugaati, si yono jangu yabadde kalabalaba ayambako mwami Zaake. Omwana ono ajja kubanga wa mugaso nnyo eri eggwanga ono zaawedde ono. Yandiisa omugaati, ate omugaati nga guwooma nnyo. Kale mwebale nnyo okukkiriza maama okubasomesa, nammwe ne mubikwata. Mwebala amazina, mulabye amazina abaana ge batuzinidde ebitontome, buli kimu
kiraga okwewaayo okw'amaanyi. Abaana kirabikanga nabo basiimye n'ebigambo ebyo nga nyimiridde wano mu butume bwa Ssaabasajja Kabaka. Nina essanyu lingi okulangirira nti ekisaakaate kya Nabagereka 2024 nkigaddewo. 5, 4, 3, 2, 1, and 0! Boss. Ono nye bifana. Tweyanzege Kadoofe Katikkiro okutolera omulimu ogwo. Tweyanza nnyo. Negatta ku bantu ba Buganda n'abantu ba Uganda bonna okwebaza Maama Nabagereka olw'okutandikawo eddimu lino eddene ery'ekisaakaate. Abaana abato ate twongedde okubanguka nti n'abakulu bandyetaaga ekisaakaate kubanga kyatambulidde ku mutendera ne ku mulamwa gw'obuntu bulamu nga tuli mu ggwanga eryetaagira ddala abantu okubajjukiza nti kyankiza okubeera abantu balamu. Abaana batendekeddwa mu mirimu egy'enjawulo, mu mpisa, olabye nga bakenkuse ate n'okubanyweza mu nnono zaffe n'empisa zaffe nga tuli mu nsi nga tulwanagana na kukola amateeka agakako obukasa empisa. Kyankizo nnyo bwe tutambulira ku mulamwa gw'empisa zaffe, gw'ennono zaffe ne gw'ensi yaffe okunyweza omulamwa gw'empisa n'obuntu bulamu. Tuli mu nsi nga kyankizo nnyo abaana okuwulizanganya n'abazadde. Nkirabye wano mu nteekateeka y'ekisaakaate nti abaana era nze nabalambulako n'emabegakaawo kuba babadde wano mu Kyaddondo ng'olaba nti abaana bingi bye bajjiddeyo abatendesi okulaga nti abazadde balina okwongera nnyo enkolagana yaabwe n'abaana baabwe, okuwulira abaana emiramwa kwe bali, ebirowoozo byabwe, ebibanyiga. Nkirabye wano mu kisaakaate. Ndabye abaana nga batendekebwa n'embyemizannyo. Nasanga nalabye n'omuzannyo nga tekibolo. Nange mbaye sigulabangako naye nga mu kisaakaate muno yemu ku miteekateeka mwe ngusanze. Mu sports ez'enjawulo ze batendekebwa mwaddemu ne tekibolo nga muzannyo mupya ddala mu nsi naye gwatandikidde wano mu kisaakaate okuba nti tugulabyeko mu lujjudde. Njagala okwebaza ne Nabagereka Development Foundation olw'okutwala mu maaso enteekateeka eno na bonna abayambyeko n'Obwakabaka bwa Buganda naddala ate okuba nti bakyuzinze oba balonze ekisaakaate ky'omwaka guno 2024 kibeere wano ewaffe mu Kyaddondo, wano ewaffe mu Nangabo oba olyawo Kyaddondo East. Tufunyeemu, tuganyuddwa ate era tufuuse basaale okwongera okukunga abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda tujumbire enteekateeka eno egunjula, etendeka, erungamya ate enyweza ensibuko yaffe, empisa n'okusingira ddala obuntu bulamu mu nsi mwe tuli ng'obuntu bulamu bukenderedde ddala. Bwe tubujja mu bato ng'abaana bagunjuddwa, ng'abaana batendekeddwa, bazimbiddwa mu nkolagana, batendekeddwa mu mirimu, batendekeddwa mu mizannyo, n'okuzaawo omukwano wakati w'abazadde n'abaana kyankizo nnyo. Mpozi n'ekisembayo kye nalabye nti mu kisaakaate eky'omwaka guno bataddewo okwengejinga oba enkiiko wakati w'abagunjuzi, abaana n'abazadde. Zino nalabye nga nazo za nkizo nnyo kubanga abazadde basobodde okufuna ebivudde oba oliawo mbagunjuzi n'ebiva mu baana baabwe ate nga kiraga nti weba kuyitanga ne ku vidi ku masomero gye bazze era tukolenga bwe tutyo okusinga okusindika ne tuteetuukira tukolengayo mwakoze wala mu kisaakaate abazadde bazze. Njagala kwebaza abazadde bonna abaleese abaana mu kisaakaate babakomyewo n'omwaka ogujja n'abataleese bonna baleete omwaka ogujja tube nga tuganyulwa mu nkola eno naddala mu ntendeka n'engunjula y'abaana baffe. Naye kinsanyusizza nnyo ng'omukulembeze okuba nti ate ekisaakaate ekyo kinywezezza ensonga y'obuntu bulamu. Bane tuli mu nsi ng'obuntu bulamu buweddemu, twetaaga okugunjulwa kyandibanga n'abakulu beetaaga ekisaakaate. Ate era nga bwenkola nga minisita w'ekisikiriza w'amawanga amalala nyongera okusaba Nabagereka Development Foundation ne Maama Nabagereka n'abateesiteesi bonna abagunjuzi ekisaakaate kino mu nsi yonna badde batambuddeko mu mawanga
naye amawanga mangi omuwangalira abantu ba Uganda, abantu ba Buganda, ate ng'abaana abali eyo osanga nga n'olulimi olunnansi talumanyi, osanga n'empisa ze eza wano tazimanyi. Nsaba nti Ekisaakaate kino amawanga gonna natukanga mu South Africa eriyo bannayuganda abasukka mu miliyoni emu, ate ng'abantu abasinga beetaaga era nabo oganyulwa mu migaso gino. Tuka mu Bungereza, tuka mu Middle East, abantu gye bali. Nsaba busabi nti mu nteekateeka eziddako wakati w'okuba tuba n'Ekisaakaate mu Uganda nga wekirangiriddwa ne mawanga gonna, njagadde nkuba omulanga nga minisita w'ekisikirize w'amawanga amalala nti ndabyeyo bwetaavu, kubanga ensonga n'emiramwa Ekisaakaate bwe kisambulira n'abaana be bayiga mu Kisaakaate mu butuufu nsonga nkulu nnyo. Twongera okwebaza Mama Nabagereka olw'enteekateeka eno ey'okulaba ng'abaana ba Uganda era wamu n'abaana ba Buganda bagunjulwa. N'olwekyo kituwa ebbanja ffenno abaana, ate nze kinkoze bulungi nti ffe tuli mu Uganda Parliamentary Forum for Children era tumanyi omukisa nga guze tugenda kuyita maama ayongere okuba nga ayogerako n'abazadde bonna abali mu Parliament, si ba MPs bokka, n'abazadde bonna abali mu Parliament ku nsonga y'abaana. Era oluddayo ddala mu Parliament ffe aba Uganda Parliamentary Forum for Children tugenda kugamba maama, tugenda kumusaba maama afune akadde ajje kati akwasaganye enteekateeka eno, kubanga Uganda yonna ng'ate esinziira mu ssetteeserezo bwe tunaagenda mu maaso ne tukwata ekintu nga kino tujjukira obukulu bw'okugunjula omwana kigenda kutuzza bupya. Twebaza Mama Nabagereka olw'omulamwa guno, omulamwa gw'obuntu gwa buntu. Okiraba nti no tubali tutandise okuwerabira bannayuganda, twerabidde engeri gye tufa ku bannaffe, twerabidde empisa z'obuntu, twerabidde kikulu okugunjula bannaffe n'okubayambako. Kituyigiriza nti buli omu kati addeyo bupya ng'omuzadde alabe engeri gy'agunjula omwana. Mama Nabagereka kaatulaze ekyokkola. Sebo neyanza erinnya lyange nze Tatu Namiiro nga ndi Regional Manager atwala ekitundu ekya Central mu Finance Trust Bank. Ffe ng'aba Finance Trust Bank mu Kisaakaate muno essira tulitadde nnyo okugunjula abasaakaate ku ngeri y'okuyiga okutereka, kubanga ffenna tukimanyi nti kyosiga mwana ng'akyali muto kiyingira mu bwongo bwe n'akitegeera nti ne mu maaso bw'aliba akuze nga naye atandise okufuna akasente alina okumanya obukulu bw'okutereka essente ye olwo ate asobole okukola ebirala bye yandyagadde okukola mu bulamu bw'ensi. Olwaleero tubadde wano nga omugenyi omukulu abadde Katikkiro ng'aggalawo Ekisaakaate omulamwa kubeera muntu mulamu, omulamwa gwa muntu bulamu. Abaana twabaleese era nange naleese omwana wange omuwala Keira Christina Nakazi. Abaana obalabira ddala nga kakati bagunjuse, era omwana wange ne bwabadde ambuuza afukamidde nako ewaka afukamira, naye nga oluusi mu bantu eno abeera tafukamira nnyo, naye olundabye n'afukamira. So abaana bafunye empisa. Njagala nnyo okulaba nga buli muzadde yenna ndaba olwaleero akimanye nti ekyokusooka mu Kisaakaate balabirira bulungi abaana. Abaana tubasanze banyirira bonna, tewaliko mwana n'omu gw'ogamba nti oba abadde mulwadde, ate ne security naye ebeera nnungi. Kino Ekisaakaate kibadde kya mulundi gwa 12. Buli mwaka baleeta abaana mu Kisaakaate. Si gamba nti olw'okubeera nti no kya Buganda nti omwana alina kubeera nga muki, omwana nti alina kubeera nga Muganda. N'abazadde abalala bonna mwenna abatali Baganda mulina okubeera nga muleeta abaana. Abaana bayiga okuwaata, bayiga ennyambala gye bambalamu. Nze mu Parliament ntuula ku Buganda, ku kakiiko ka Buganda ka Executive, era yenze Secretary for External Relations. Nze nkwasaganya ensonga ez'ensi ez'ebweru ezitali wano mu Uganda. Naye njagala okubabuulira nti abantu bagenda okuvaayo ne bajja wano e Uganda. Babeera ennyambala yaffe bagisuula dda, era mbasisinkana nnyo abantu abavudde mu nsi ezo ez'ebweru okulaba nga tebonoona abaana baffe wano. Obuwangwa n'ennono kiba kirungi okubutambulirako buli we tulaga wonna. Era kyekyo Mama Nabagereka ensonga lwaki yateekawo Ekisaakaate, ate tekyawulamu mwana mulenzi oba mwana muwala. Ekintu ekyo kinsanyusa nnyo. Bwe tubeera nga tubuulirira abaana tufa nnyo ku baana abawala, ate nga abaana abalenzi be bakulembera amaka ne babeera abatulugunya nnyo abaana abawala. Abagasse wamu bonna ne babeera nga empisa zitambulira wamu, era abaana abalenzi wali obudda tubalaba bulungi bayigiriziddwa. Mubeeramu mubali abasomesa, mubaddemu abakyala, mubaddemu n'abaami.
so n'olwekyo kitegeeza nti tutambulira wamu n'abaana abawala n'abaana abalenzi. Ate era mulimu ne bursaries. Abaana abatasobola kubeera nga bafuna bulungi essente ezimala ku school fees okuva mu bazadde baabwe. Nabagereka Development Foundation etuwa ku buyambi obw'okulaba nga tufuna ki school fees. Era nze nange ekitongole kyange ekya Women Health Care Development bwe mbeera nga mpeerera abaana sawulamu nti oba bawala bokka, naye ne Nabagereka naye kyakola. N'olwekyo Mukama Katonda tumusaba amuwangaaze, tulabe nga twongera okubeera nga twala bulungi ekisaakaate kino mu maaso, ate era nga ne Ssaabasajja Kabaka naye tumusabira okubeera nga awangaala. Yenze Dr. Ndiwalana Christine, MP Bukomansimbi North County.